kuba nti bajja kweyunga ku mawanga gano bamemba aba P5. Bamemba ba P5 ge mawanga galina oba memba obwenkalakkalira mu lukiiko olukuumaddembe lw'ekibiina eky'amawanga amagatte. Kakati bano okuli China, okuli Bufalansa, okuli Russia, America ne Bungereza. Abalala bonna bayinza okuba nga bali molayikira okukkiriza, wabula Omumerika alabika ng'eyagaana edda era nga tagenda kuba nti akiddamu. Bungereza yongedde okukakasa nti tuli ttiimu Palestine, twagala Palestine efuuke eggwanga. Bawakanya ne Ssekuwakanya yenna ow'okutwala ekitundu eky'oluwannano lw'e Gaza ne West Bank, era baagala obuyambi bukkirizibwe butuuke ku bantu abagenda maaso n'okuba nti babwetaaga mu byonna ebitambula. Mu kaseera kano Isirayiri mbagambye nti alabika nga asigazza baaka omu ow'amaanyi. Bafalansa nga bagenze, Abarasha tusuubidde kuba nti yadde nga tebannayogera tobasuubira kubeera mabega wa Isirayiri. Abachina bwe batyo, Abangereza bagenze, n'Abafalansa bagamba nti two-state solution byebigenda kyekigenda okuleka nti kitaasa embeera wano. Naye kale tulinze tulabe ki ekinagenda maaso n'okuleka nti oboolyawo kivaayo. Ebinabyongedde okulabika nti munnaffe bivaayo, tujja kuba tubikwongera webuli nnyo okuba nti tuliza bwe natadde ku Pal FM ekkula eri omuntu wa bulijjo. Njagala nno kaakano okutwalako wali mu Global Halal Summit eri mu kibuga ekiyitibwa Kuala Lumpur. Tusooke twegatte ku bannaffe abaatukiikiridde. Ye mwami Akiramu Serunjoji, omwogezi wa Uganda Halal Bureau, ali mu kibuga Kuala Lumpur. Wali mudamu gwange etibwira Malaysia. Delegation eyo eya Uganda Free Zones, ekitongole ekigenda maaso n'okuba nti oboolyawo kitunda ebintu ebikolebwa mu Uganda nadda amawanga ag'ebweru. Kakati katubweyongeko waliwo international Malaysia International Halal Showcase egenda maaso n'okuba nti ebumbujja Kuala Lumpur. Katwogere n'omukulu ntulabe kyate ekigenda maaso. Mukama waffe Bwana Akiramu, sebo likumbiuza Pal FM. Tuli bulungi sebo, mugamba mutye Kuala Lumpur. Sebo emirimu emitongole gya Uganda kutambuza halal kulaba nti ebyamaguzi ebiva e Uganda bannamakolero basobola okuyingira obutale buno. Sebo akabonero ka Uganda Halal Sebo eggwanga liri litya twali balekedde? Eggwanga alhamdulillah liri bulungi. Okusooka akuliza ku Pal FM yaleetaze okumanya nti summit eno eri ku ki, ekigendero kyayo ki? Nti sooka obulye bannayuganda summit eno eri ku ki, ekigendero kyayo ki? Summit eno buli mwaka etuula e Malaysia. Sebo ng'omugaso gwayo gwa kukuŋŋaanya abantu bonna abakola mu kigambo kye tuyita halaali. Halaali ono aba mugazi. Halaali mulimu bannamakolero abamwettanira nga akabonero bakateeka ku byamaguzi byabwe nga baagala okutunza abasiraamu. Halaali alimu ebitongole nga Uganda Halal ebikola certification ebijja gy'okolera emirimu ne bigamba tumaze obyekebejja tukuwadde akabonero. Halaali alimu n'abantu abaagala okujja ebintu mu mawanga amalala babisembeze obulamu bwabwe nga beesiga nti ebintu ebyo biri halaali. Kakati summit eno gye tuliko e Kuala Lumpur egatta ebika by'abantu abo bonna. Ate obunene bwayo kuli nti amawanga ge gagyetabamu, era omuntu yenna anajja mu kuŋŋaana oba mu lukuŋŋaana luno ajja nga ajjidde ku ggwanga. Ensonga lwaki olaba nti Uganda Halal Bureau ekigambo ekyo ekiri mu Uganda ekigamba nti Uganda kikulu. Twakwasaganye ne gavumenti, ekitongole ekitwala ebyamaguzi okulaba nti bibuuka booda ya Uganda ne biyingira obutale obulala.
abantu ne bagamba tutambule ne Uganda Halal Bureau yejja okutuyambako okwogera olulimi olutunda olw'ensonga akabonero ka Uganda Halal Bureau amaanyi ge kalina ate kakati gakyuseemu tutandise okutuuka ku level international. Yesebo omanyi ombuuza ebibuuzo ebikwatagana ku halaali tandika okumwogerako programu yinza okukiwamba. Mawanga ngameka agaliyo mu summit? Amawanga ngameka agali mu summit y'omulundi guno? Summit eno amawanga agasukka ekyenda agali mu summit. Kyenyinza okufunirako nti kakati amawanga agavudde mu Afirika agali mu showcase eno galinga amawanga 4 ku kontinenti yonna. Mwemuli eggwanga lya South Africa, mwemuli eggwanga lya Zimbabwe, mwemuli eggwanga lya Uganda. Twabadde tusuubira n'okulaba ku ggwanga lya Nigeria naye Allah ndoza teyabasobosezza kutindigga lugendo. Kakati muyina ku byamaguzi bye mwatutte okuva e Uganda temugenda okulaga ku bali mu summit? Ebyamaguzi bye twatambudde nabyo omanyi ebyamaguzi ebiri halaali bingi bisukka ne mu 200 era tuba tulina kulondamuko kusinziira ku bwetaavu bw'ekifo kye tugendamu. Kakati abasajja bano aba Malaysia n'abalala abali mu region eno oba mu kitundu kino ekyensi bawoomerwa nnyo kaawa, era kaawa twatambudde naye olw'okampa ne bagiyita Orocaf eri halal certified. Bwe twamaze ne tutambula n'eŋŋaano yaffe eya Supreme Fula era nga naye eri halaali. Mandera kampani ekola obuwunga twatambudde naye, twatambudde ne sukaali owa Kinyara, twatambudde ne bano abakozi baffe ab'obunkwakinkwaki aba Newman n'aba Gorillas, era abantu nno bamwettanidde babulidde bubawoomedde. Simanyi tujja kumuyambako nnyo okubuubuusa booda. Ekyenjawulo olwo product wano ensanyuse nnyo ey'ebyennyanja. Mwagenze nabyo? Kampani ekola emmale naye emmale eno egikola ng'eri dry nga ya powder ate endala ng'eri dry. Kampani bagiyita Masheda. Nayo product ezo twatambudde nazo. Jesa tetwamuleseeyo wekizibu okutambula nga Jesa taliiko ne GPK nga taliiko. Amata ago malungi nnyo ate kakati abantu eno bagaagala nnyo kuba amata gaffe jjukira ensolo zaffe zikyalya muddo. Tunnatandika kuyingira mbeera ya kuziriisa bintu birala. Era bwe twakogera ku mata lato tokola kye? Lato tosobola kutambula nga tokolina. Omanyi lato kakati edda twatambulanga n'ennido yabeeranga ewaka lato okuva lwe yajja ennido ne tukola ki? Ne zivaawo. Lato kampani yaffe yawaka. Wenjogera ku lato era ne fresh diet sijja mulekayo. Naye ate ye fresh diet yatuwadde mata. Tugambye akakatale ke mugendamu kambawo omuzigo bwe gujja okusinga okubasanyusa. Simanyi omuzigo bawuliriza inshallah bajja kugunoonya e Kampala bajja kulyako. Naye omuzigo gw'abasajja mulungi ate n'eno gye tulaze Abawarabu gubasanyusizza. Esebo birimu ku bintu bye twatambudde nabyo. Waliwo ne spices eza fresh spices ne Pearl of Africa spices. Yatuwadde kapiripiri kano akatera okubeera mu restaurant kayita akashenda.